kugamba organization oba companies such that nga gwe kennyini okikuba. Abannayuganda tetwagala nnyo kusoma naye kankubulire tewali kintu kigenda kuyambako gwe nga gwe kutambula if really you want to relocate. Mukimanyi timulina omukisa okubeera nga omuntu ali mu kubagamba ebintu byemubadde temumanyi. Banaye guno mukisa gwa njawulo nti nze singa wallahi nabitegeera bino ebintu nga sinaba kujja nze sandigenze namwasayira muneneewaayo emyaka gyange era ne gijjira nengiwesitingiraawo. Omuntu andaba olunaku lw'olwaleero ngenda kulagako companies gwe kennyini bw'obanga wallahi oyagala otambula ojja tambula. Tugenda mpola watch this video until the end. Video egenda kuba ya dakiika 10 gimaleeko. Anyway tugende maaso. Ogenda kujja wano eno ku gogoyo owandiikemu ekigambo public register recognized sponsor. Kiraba ekyo ekigambo public registered sponsorship Netherlands. Bwotyo yeno link eno esooka oba okitegeera naye kati ojja kujja eno kweno gundi esooka wano otapingewo wano ewasooka ogenda kujja ku page efaanana bweti bwefaanana page ekoma wano eno nyimpi. Kati kanfuba okulaba nga nzoominga. Kati olaba bino ebintu bakugamba the recognized sponsor per residence purpose. Eno tuli Netherlands. Netherlands nsi nnungi nti tegenda nnyo kusaba nnyo olulimi nga oyingiddeyo. Omukwano gwange oba mumumanyi Rose atera okubeerako era ebiseera ebisinga yatera nnyo okunyambako ku bino ebintu era angaidinga kubanga ye yagenda Netherlands ate yakikuba naye yagendanga kusoma naye nga ate tekikwetagisa lulimi nga ate wane Germany. That's why ngambye abaana basinga mwekwate nnyo Netherlands. Kambalageko wane eno Gwanda besawa zino jangu wane eno wano tulina ebintu bina. Wano waliwo omuntu nga a public register regular labor and high skilled migration. Omuntu yena migration high skilled migration kitegeeza nti gwenga gwo muntu otoli mu nsi eyo owuli oyagala okugenda mu nsi eyo oli outside. So emirimu companies zonna zoyagala okubeera nti nozikuleeta ogenda kuziraba wano jangu wano bwe bati otapingewo bwe bati. Onootapinga wano awasooka wagenda kutambulako then ogenda kugiraba ngezze ogenda kujja ku page efaanana bweti. Kati ojja ku page efaanana bweti eno page eno kuliko companies mpitirivu nnyo nga gye nkomeza companies ziizo. Kati gwe kyogenda okukola ye ndabika nzuuminze nnyo ndowooza okay. Gwe kyogenda okunkolera jangu wano okopinge kampani emu oba ekitegeera okompingeko kampani emu omala ogikopingako ogipesitinge. Kati kangeze nti wano eno ojje wano osobola n'ogiwandiika wansi n'ogiwandiika kati kangeze nga wonoolaba eno to care for kids holding. Gwenga gwe n'ogamba bana abantu bakola ki oba kitegedde you are curious you don't know what are they doing. Jangu wano eno ebiseera ebisinga naali kugambye wano tuli ku gogo naali kugambye nti osobola n'oteeka wano eno wennyini ng'otegedde company n'oteekamu careers. Gwe obutaasumbukana kati bagenda kuleetera wano eno emirimu oba ekigambo careers jangu wano kitapingeko. Ojja wano eno n'okitapingako ogenda kujja wano eno olabe biki by'oyagala kati wagenda kubeera wano eno careers. Oluyinza okulaba kati nga wano eno experts ne bagamba work permit biki bino naye tobyetaaga insurance biki tobyetaaga. Ffe kyetwagala ffe ekintu twagala careers twagala mirimu. Osobola okukwatawo mugundi n'ogamba jobs in Netherlands oba osobola okukwata mugundi kati bagenda kukuleetera emirimu emingi kasita okwata ku careers eyo. Jangu wano eno olabe emirimu eyenga obuntu butono kambuzoomingeko just tulabe emirimu. Gijja emirimu gyaffe nze simanyi kiki kye wasoma kiki ky'oyagala. Osobola okujja wano eno n'osearching omulimu gw'oyagala category biki oyagala freelance oyagala ki emirimu gijja kwegiri. Kati olaba wano waliwo apply jangu wano apply ng'ogambe apply otandike okubeera ng'okola ki ng'oapply nga somako kwogwo omulimu before. Omanyi lwaki nkugamba okusomako kwogwo omulimu? W'osomako omulimu
kikuyamba CV gy'ogenda okukola ebeere ennungi. W'osomako guno omulimu kikuyamba nti bw'obeera nga ogenda kuwaayo omulimu ng'okitegedde baagala 2 years nga ddala olina 2 years oba olina 3 years bwe bityo, so nga gwe kennyini. Ate n'ekyokubiri waliwo emirimu nga bo tebaagala bantu ba outside nga bo yes wadde waliwo immigrations biki naye nga tebaagala bantu bawabweru. Kikuyambako n'osomamu n'ogira bannange gino emirimu mirungi nnyo because ovaawo ng'oyize oluki obuli wakugambye wano eno logistics bakugambye Dutch plus English. So gino emirimu kyekirungi kyakyo ekikiriko nti omanyi oluzungu lwo yes wonootuukamu yensi ojja kuyiga olulimi lwabwe naye at least ng'omaze okuyingira oba okitegeera. So that's why nkugamba jangu wano eno osomeko then from there osobola ogamba apply. Wogamba apply then you start applying. Kati wano tetugenda kulwawo. Kati ogenda okikola ku buli kampani wano eno, buli kampani yonna yokola ki gy'olaba ogenda okikolako. Kati nze katuddeyo emabega wano eno nkulage gundi endala. Wano eno nabalaze ku aupair, it is the same story ku aupair. Era ojja wano eno ku aupair then no clicking. Abantu abasinga mabadde mugamba nti bannange gino kati kangeze aupair gy'abaana bato naddala aupair kutandika ku myaka 18 paka ku myaka 25. Aupair ya Netherlands si ya 29 naye kati omuntu yenna jangu wano era okole nga kyenkoze kyenkugambye wali eri. Ojje wano awalala eno public register education era okwatewo ogambe gundi kyeziriwo gano masomero kyagaliwo gakwate nga wenkugambye gakwate twala ku gundi yo okopinge kati kangeze wano eno okopingewo bwoti okwate otwale ku gogo yo oba okitegedde you start applying. Read before you apply. Read my dear before apply. Kati nga wano nga tuvuddewo era ogenda kujja wano eno ku gundi era okole kyekintu kyekimu such that otegeera biibi ebintu biibi bakugamba organization oba companies such that nga gwe kennyini okikuba. Abannayuganda tetwagala nnyo kusoma naye kankubulire tewali kintu kigenda kuyambako gwe nga gwe kutambula if really you want to relocate. Ebiseera ebisinga mu abantu abagamba abaagala abazungu omuzungu tagenda kukusanga eyo gy'oli naddala mu abantu abasomako omuntu nga wasomako ng'ekintu wakikuba gw'obanga gwe eno video tokyagala naye ng'olina omuntu gw'omanyi ali Uganda yasoma nursing, ali Uganda yasoma engineering, ali Uganda alina kyakola ng'akisoma naye oba kale nga yakisoma naye nga tannakiteeka nga bambi emirimu nga bw'ogimanyi muforwardingire eno message oba okitegedde gimuforwardingire olabe kikyakola. Bannaye mbaagala nnyo commenting awo wansi gundi yange nagiclose nze kubanga ya TikTok abaana bansumbuwa. If you want anything you ask me on my comment. I always reply you. In replying a comment says you ask me something I reply you. May God bless you. Mukama bankumele. Ciao ciao.